Musiro mulungi kabonero kadembe tulina akapiro yempologoma amasiga gayala 17 basukulu balomwa mwetweyongera nyabona posa Pao alimulisa endiga nyabona posa Pao alimulisa endiga. Our leader opposition. One way political head, most political high-ranking officer go to Government of Parliament. Government ya Uganda etutta abantu bangi ekyankwazi ngebatendeka muchaka nemilitarize eggwanga lino lyonna nga buli muntu amanye mundu nekyo emalo kikola ate abantu abo tebawa mirimu era tebalondola gye bakola ki nagye babeera. Ojja kusanga bavubuka ku byalo nga kuli bavubuka 10 kuliko 3 abatendeka bamanye mundu naye nga tebalina kye bakola. Abantu abo bangu okulimbalimba abagagga abalina ssente okubakozesa okutta abantu abalinga Bbosa. Kubanga mwenna abalabye ebifaananyi by'omwana ayakuye muganda bagamba sasi talina kyanoonya ku Bbosa, takolangako naye bizinensi, tamusoozangako, kitegeeza nti eri omulala amukola ki? Amukozesa. Naye ng'ekisewo lwa nsonga mumitalayiziiza abantu bangi mu ggwanga lino nga mulowooza tumwala bafuula mikwano gyammwe egy'ebyo ate nga temulina mubakuuma baavu bazibu mubatereka mubateekamu siyaasa n'atayingira ate nga si bawagizi bammwe sigamba gwe leader opposition naye nga baba gavumenti abali wano ne badda mu public ne bakwata emundu ne bagenda nga bakubakuba abantu amasasi. Ekyo kikome. Esente ezitendeka militarization kutwala abantu muchaka babayigirizeemu skills ezikola ebintu ebirala eggwanga lyoganyulwe. Tukoye nabadde mbuulira abantu abali wano nti ffe tuli kika kya njawulo kubanga ffe kika kya Katonda. Endiga kyekika kya Katonda kyekisolo kyokka ekiriho ne Bayibuli kyeyogerako kubanga ne Jesus yennyini agamba nti ye mwana gwa ndiga ate waabawo n'agamba nti ye musumba omulungi obw'obuliga bwa kitaawe kitegeeza tuli buki. Ate waabawo n'agamba ke kaliga ka Katonda akajjawo ebintu byaki ne jjajja Ibulayimu bwe yali agenda okusaddaako omwana we baamuwa mwana gwa ndiga. Katonda yali ayinza okumuwa okuyovu ogunene okulaga obuyinza, yali ayinza omuwa empologoma eyakula okulaga obuyinza, mwana gwaki kubanga y'ensolo erihole. Era endiga ku nsi y'ensolo yokka etakunama, ekyo mukimanyi. Katonda yaddira omukira gwe yandwadde enjovu n'aguwa akaliga kubanga ye Katonda kaleme kunamira nsi eno. Kitegezaako bagamba ti abasse Bbosa tebategedde tibasaakulira ekika kya Katonda. Ono yabadde omukulu w'ekika ky'endiga ku nsi, mu nsi yonna ne Bulaaya ne mu ggulu abaddeko lwomwomu. Bw'abanga Katonda bw'era ayagala okuggya abaana ba Isirayiri e Misiri yabagamba nti mugende musale omwana gw'endiga omulume muyise ku miryango gy'ennyumba gyammwe, bwe ndaaba nsaanyawo nja kubayitako. Era bwe baakola musaayi gwaki? Katusabe Katonda omusaayi gwa lwowo ogwayiikiddwa ku ttaka lya Uganda gukomye obutemu, kubanga bayiye omusaayi gw'endiga enkulu, bayiye omusaayi gw'omukulembeze w'endiga. Abatemu mutusaasire, muteeke musaayi gwa mukulu wange ekitiibwa, obutemu bukome. Ebyafaayo biraga tewali mutemu yali agaggawadde amanyi amumbuulire. Temugagga nnyo kubanga muki mutemu. Era nabo bajja kufa nga bamasiikiini, naye omusaayi gwalwomwa akulira ekika ky'endiga ng'endiga ejjeewo ebibi by'ensi bunaaze ensi eno. Abantu mutusaasire temututta. Ola gavumenti emmundu zaafuuka ez'ejjenjeero.
mu bantu. Abantu bangi balina amamundu ngeri tetegerekeka. Ate mwatugamba emundu mwazifunako ebinkumu. Kakati lwaki tetukwata abantu bano abalawuna n'amamundu? Ennaku zino beera ntambula ne bakyali bange, ennaku zino balina bakyali be bampa bentambula nabaawo bambeeramu awo magezi. Ne munene wembeera nabo boda oluyitawo netunula ne magamaga ne ngamba neze nesiga Katonda. Era sina kutiisibwa. Twesige Katonda ne gavumenti tubasaba mukole ekituufu. Tuze twogera ku ripooti ez'abantu abazze battibwa bayitirivu. Ne mugamba munoonyereza emyaka n'ebisibo ne biyitawo ne batta abalala munoonyereza biki bannange? Ye baliwa benjogerako. Oli awo batulengera ku mitimbagano gino. Bannayuganda kye bagamba wabeewo ekitegeerekeka. Kiki ekigenda mu maaso? Waliwo akakundi k'abayeekera abakola bino tutegeere. Eky'omukisa omulungi ku luno abakoze ekikolwa kino bakwatiddwa. Era nange njagala kwegatta kwabo abeebaza abaana ba boda abagambye nti nedda katubagobe tubakwate. Twalinga kumira nsanafu nene muga nti newankubadde balina amamundu katubagobe tubakwate. Kakati poliisi oba bikyabalemye mwebuze ku bannayuganda bajja bayambako okunoonyereza nsonga bawalaze nti bazisobola. Naye tukole ekisoboka okulaba nti ensonga eno ekolebwako, kubanga munnange tewali ali safe. Tewali noba nti olina abakuumi. Juzi nali njogera neŋŋamba nti Kaweesi omugenzi bamukuba amasasi n'abakuumi be bonna ne babakuba amanda. Nanti oyinza agamba nti ndi safe nina abakuumi. Nedda munnange. General Katumba Wamala oyo no General Mulamba bamukuba amasasi bambi muwala we ye n'alufiiramu. Ono General Mulamba. Kakati kikulaga nti tewali ali safe. So bwe twogera ebintu bino munnange si bya bufuzi, nsonga ziri serious. Nawe oyinza okuba nga oli mu gavumenti n'ogamba nti luyinza okukyanga yeggwe. So tukole ekituufu ekisaanidde okukolebwa okulaba ng'ensonga eno tugirinya ku nfeete. Njagala okwebaza nese kwebaza yenna ye Katabaazi eyakulemberamu abazira abaalumba abatemu. Ekintu ekyo tuze tukyogerako naye mwe tumanyi kiki ekitegeeza okuwaayo obulamu bwo n'ogamba oba omusajja nkuba ekyasa akinkube naye nyo n'okufaafaagana naye oba okufaafagana nabo. Namwenna aba boda ye transit stage ekikandwa Mukama yaba abasasula, tewali kiyinza kubasasulwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwayambye okujjawo ekifaananyi ekigamba nti aba boda be batta abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate n'omutima ogwo abavubuka mu nsonyi aba boda babayita baana yadde abo muli bakulu nnyo mulina n'abazzukulu. Naye omutima abaana ba boda gwe baalaze ndowooza gwe tulina okutambuliramu ng'eggwanga. Twekwanye twekolere security, kubanga ffenna tuli bakandideeti bakufa. Ffe abamu tutambula wano tomanyi oba ekyasi kinaakulya. Babagambye wano akubiriza olukiiko lwa Kasolya abanyonyodde bye baali katosi nga tamanyi nti okutuuka ewaka kyekigenda okuddirira. Nange nyinza okuba wano ewange wano Kinyana Mpindi nga tomanyi baninze wano. Kyekakasa n'abo bamugoberera kuva katosi nga bajja bagoberera wuuno anaatera okutuuka. Sebo Simeon Kayiwa we baayita abaana ba Katonda n'aba Sitaani ne Sitaani yajjiramu ne wano wayinza okuba nga bajjiddemu. Bannange mututaase eno ensi gwe togenda kugibeerako emirembe n'emirembe. So twekwanye. Njagala okukubira omulanga nga nsinzira ku bubaka obwo nga mpunzika obubaka bwano nti ennaku zino tewakyali kudduukirira nduulu. Omuntu olukuba enduulu ng'obuuza mwana yongerako kasitapuli mwasibyewo emanju.
abantu bali mu nkola eya zinandaba olwange oba omutwala embeera njagala okubasaba bassebo ne bannyabo yakwekwanyakwanya bw'owulira nga lukwagondajana wuyi situkiramu leka kugamba nti ebyo byabo naawe taasaako eyo kanveeyo kankoma naye nga mbasaba bassebo ne bannyabo tubeere mu mbeera eyo nga tumanyi tuliwo ku lwaffe mu mbeera efaana. Ekisembayo kwe kuba nti mu kukwata abasse abantu omuntu waffe poliisi n'abasecurity tubasaba bakikole professional na bwegendereza. Nze ndi mulwanirizi wa ddembe lya buntu. Mu ddembe ly'obuntu tugamba waakiri oleka 99 abamenyi b'emisango ne bagenda sport free n'otatwaliramu omu atalina musango. Kikyamu nnyo, tukisanze emirundi n'emirundi. Buli lwe batta omuntu ebikwekweto droni ne zitambula ne bayoololi. Lwe batta Kaweesa nagenda okubala nga bakakwatanga 10 ne babamalira mu kkomera, abalala bakyalina mu General Court Martial na luddawa. Police n'aba security twagala okukwata bonna basigadde. Oyo kyannaku nnyo ntya n'okwogera erinnya erya Sserunkuuma nti bw'abanga Sserunkuuma ye yakulembeddemu ng'oyo gwe basse ne munne oyo akyali ku kitanda tebabadde 2 3, kiteeka okuba nga yes kituula kinene, naye mukozese obukugu munojjoleyo abo bennyini abazzi b'emisango tuleme kutwalira basaawe manya. Kijja kuba kyabulabe nnyo kubanga tewulira bulizi drone ezze. Siyagala kukolereza muntu yenna naye kutulekawo okugeesinga kikyamu. Nsiga ndi mukulembeze mu kibuga Kampala nabadde awo kino sikiriza butakyogirako. Ndi waka wange kulira amasasi erungujja okukkiriza nti ate wuno bamukutte. Katugeesinga bugeesinzi nsonga ki? Olira lufuufumu naye nga abamukutte we bali mutunnyonnyola ekituufu kye kitumanye nti ensonga yeeno neeno neeri neeno. So drone zireme kupiikinga bantu kugamba nti ono yavunaanyi kiba kino ng'ate oluusi omuntu ayinza okubanga saagala kulereza muntu yenna, naye njagala kugamba poliisi mukikole professionally tusobole okukwata abo bennyini abavunaanyizibwa ku musango ate babeere prosecuted bakangavulwe. Nayogera ekigambo kino njagala kukiddamu nga nzigumiza obubaka bwange lwe twali ewaka. Nalumwa nnyo nnyini ddala nga nsomye sitoole mu mawulire egamba nti emmundu emu ekozeseddwa mu kutta emirundi 27 naye nga abagitambuza tebakwatibwa. Naye ekirala era ekyaddamu okunnuma mu mawulire agaafuma mu Daily Monitor ye sitoole ekwatagana ne ku Joan Kagezi. Yannuma nnyo ti abavubuka abaamutta babasuubiza emitwalo gya $20 naye ne babalimba emitwalo 20 egya $, bwe bukadde nga 7. Ne babalimba bamaliriza babawadde emitwalo 5 egya Uganda 10, 20, 30, 40, 5. Ekigambo ekyo nja kukikumiza enkya n'eggulo n'okwata obulamu bw'omuntu n'obugyawo ku mitwalo 5. So abaana baffe nammwe bwe bakozesa ebikolo bino mweddeko muyige okuba tumanyi embeera eyinza okuba nga mwagala kino ne kino ne kiri, mwagala obugagga kino ne kino ne kino, ne mweddeko muyige okukakalukana nga bosa wabadde akakalukana. Bosa wumula mirembe, Omukama akulamuza ekisa byonna ebyakusobako mu nsi muno. Namwandu Gladys tusaba Omukama abagumye. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Lord Mayor muwengereza amaanyi. Kansabe Meya wa Lubaga ojjo tuyitire mukadde waffe Right Honorable Joel Ssennyonyi mu kitundu kyo kino.